Ebyafaayo bya Durban biddayo myaka gya 1800 nga gitandika abazungu bwe baatuukira mu kifo kino. Basanga kabaka Shaka yali mu bufuzi era yabasanyukira n'abawana ettaka. Abazungu bwe bagenda bawera basalawo batandika ekibuga ekyabwe era bakituuma Durban. Abazulu basigala bakiyita Queen ekitegeeza olubalama ne kaakati erinnya lino bakyalikozesa. Abazungu abalina obuvo mu Bungereza n'abayindi ababeera mu Durban bangi. Kyekifo ekisingamu abayindi wonna mu South Africa. Abantu obukadde 3.8 be babeera mu Durban n'ebitundu ebimwetoolodde. Bwe kityo ne kiba ekibuga ekisinga obunene ku lubalama lwa Semayanja Indian. Kibuga kirungi ate kiyonjo bya nsusso. Mu 2010 kye kimu ku bibuga bya South Africa ebyettanirwa ennyo olw'emipiira gy'empaka za World Cup egyali mu kisaawe kino ekiyitibwa Moses Mabhida. Ekisaawe kino n'olwaleero kyayunirwa nnyo abalambuzi naddala abo abanyumira okubuuka. Okay, the cameraman can come closer to me. Okay. We believe in you. Okubuuka kuno kunyuma naye kukolebwa mu kiseera nga teri mpewo eyita. Scary but fun. Really? You need it. Okay, your camera? Yes. I was horrified. Kino ekisaawe kyabbulwamu Moses Mabhida omu ku bannabyabufuzi ab'ebyafaayo wano mu South Africa. Kye kimu ku bifudde ekibuga Durban okubeera ekibuga eky'ebyemizannyo, ekibuga eky'obulambuzi. Mu kisaawe kino wennyini we tuli mita 88 okuva wansi wano awazannyula waggulu eri gy'olengera ye wali abazannya omuzannyo gw'okubuuka. Bagenda waggulu eyo ne babuuka ne bajja wansi ate ne babasika ne baddayo bakozesa emiguwa egifaananako nga gino gye neesibye lwakuba nze oba ntidde kubuuka oba sisobodde. Ushaka Marine World ekifo awakuumirwa ebyennyanja byonna ebimanyiddwa mu South Africa kye kimu ku bifo ebisinga okusanyusa abaana n'abantu abakulu. Abantu bangi abajja wano okubbira mu mazzi batunuuliga ne butereevu n'ebyennyanja bino ebiyitibwa shark ebisinga okubeera ebikambwe. Ebyennyanja ebiyitibwa dolphin bye bisinga okukyamula abaana wano ku Ushaka. Byennyanja bigezi nnyo ebiwulira ebiragiro ebibiweebwa abantu. Ebyobulambuzi mu Durban byasenga kutumbuka mu 2009 ng'ekibuga kyetegekera empaka za World Cup. Embalama z'okusemayanja zaayoyotebwa, wooteri gaggadde ne zizimbibwa, enguudo ne zongerwako, ekisaawe ky'ennyonyi ekya King Shaka ne kizimbibwa era kyekyokusatu mu bisinga empeereza ennungi wonna mu Africa. Durban yakola kinene okuyingiza ssente mu South Africa. Mu 2013 South Africa yayingiza obuwumbi bwa $8.5 okuva mu bulambuzi bwokka. Ekibuga kino kyongera okuwa South Africa essuubi mu by'obulambuzi. Kyeyunirwa nnyo bwe gutuuka ku kutegeka enkuŋŋaana eziri ku mutindo gw'ensi yonna. Kyakakyaza omwoleso gw'eby'obulambuzi oguyitibwa Indaba emirundi 3. Olw'omulundi guno lwakomekerezeddwa ku Lwokubiri oluwedde, lwakoze kinene okuggyawo emboozi ku busosoze bwali butandise okweyoleka mu bifo ebimu mu mwezi ogwokuna omwaka guno. Omwaka ogujja, Durban y'eyokutuuza olukuŋŋaana lw'ensi yonna ku siriimu. Abantu 200,000 basuubirwa era lwandifunira Durban obukadde bwa $5.6 mu wiiki emu yokka.